Bambege kinoyeza kubuzibwa emisango ku poliisi Katwe era abadde n'ab'omu nju ye nga bava Kampala okugenda mu ggwanga bw'eggwanga wabula bonna basirikidde mu kabenje kano. Bano babadde batambulira mmotoka kika kya Toyota Wish Besigye gy'abadde avuga nga mubaddemu mukyala we Maria Margaret Kemigisha, abaana bawe basatu okuli abalongo Nyango Masiromena ne Nyakato Celestine ab'emyaka 3, abadde asembayo obuto Dalton Kizo omwaka ogumu, saako muganda we Besigye Crispus abadde emyaka 31. Bino bigadi byatuyambye olwamaze okuyimirira bino ne bigikwata ffe ne tuyita mu ddirisa. Yadadduka nnyo ate ng'ali mu kkubo wakati. Ntumukuba amataala ave mu kkubo nga tawulira. Alinga yabadde alina otulo, alinga yadde yeebase. Ebyakazuulibwa poliisi biraga nti Besigye abadde avugisa kimama ng'atuuse okuvuga okuva ku ludda lwe nayingirira Fuse badde muva mu maaso n'ezitomeregana bwenyi ku bwenyi. Okwambalagana n'emu gye bayita eya Toyota Wish UBE 7575C ebaddemu abantu 6 era okakkana abantu bano bonna abayingiridde Fuso Fighter bafiiriddewo. Aba bafiiriddewo mwe muli seti y'abalongo. Kigambibwa kwaba ababadde balaba tino kiyinza okuba nga kivaddemu kimama okuvugisa n'endiima era okukakkana Toyota Wish n'eyingirira owa Fuso Fighter. Akabenje kano kabaddewo saa 10 nga bukya mu kitogo kye kya Lusowe ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbalala. Poliisi erabudde agwa ab'ebidduka okufaayo ennyo ku bulamu bw'abantu ababeera batambuza motoka zaabwe n'okwewala ekimama. Motoka zonna tuziggyeyo era ziri wano ku CPS e Masaka n'emirambo gy'abantu 6 gitwaliddwa mu mochare ya Masaka Regional Hospital okwekebejjebwa. Naye nga tuvumiriza era tulabula bannayuganda bonna especially abavuzi b'ebidduka n'abatambulira ku nguudo tino tugondera amateeka tuwewale speed n'okulaba nno tuvuga nga tuli steady obanga tetukoze. Emyoyo gy'abagenzi omukama agiwummuze.